katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. What is the mouth of God? Akamwa ka Katonda ke kaliwa. A mouth that represents God. Akamwa kakiikirira Katonda. A mouth that speaks and things happen. Akoogera ebintu ne biba. A mouth that say when you tell somebody get healed, he get healed. Akamwa kagamba nti kati gwe wona n'awona. A mouth that tell a demon to leave and the demon go. Akamwa kagoba omuzimu nti vaawo ne gugenda. A mouth that can tell rain to stop and rain stops. Akamwa kayimiriza kuba nti yimirira n'eyimirira. A mouth can tell the sun to stay there until you fight your enemies and prevail over them, and it happens. Akamwa kagamba nti enjuba eyimirire olwanyisa abalwayi bo obawangule. You need that type of mouth. Weetaaga akamwa kalinga A mouth that can prophesy. Akasobola okulagula. And when you prophesy, nga bw'olagula things happen. Biba. And if thou Era shalt take forth the precious from the vile, bw'olyawula eby'omuwendo mungi okubijjamu ebyo ebitagasa, then thou shalt be as my mouth. Olwo nno olibanga akamwa kange. Nkubuulire ekyo ekitwala okukafuna. Should I tell you what it takes to achieve Wandyagadde it? nkubuulire omuwendo gwe bakasasulira. Do I tell you the price you pay for it? Okwawula eby'omuwendo omungi okubijja mu ebyo ebitagasa. Separating or taking the precious from the vile.